Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yenze Haji Aruna omusomi w'edduwa asangibwe Bulumagi ku luguudo lw'Ejjinja kola ku bintu ebyenjawulo ng'emuli endwadde zitawaanya abantu ababulijjo. Kola ku abo bonna abalina ebizibu mu mukwano. Bw'oba olina ebizibu mu mukwano jangu gyendi neeyonera nsobole okumalira ensonga. Kola ku mikisa egy'emirimu, kola ku abo abaagala okugenda ebweru, muntu ng'okozesebwa amajiini, okozesebwa saitwani, ebyo byonna mbikolako. Osobola okukozesa ennamba z'olaba ku screen oba okuweereza obubaka ku WhatsApp. Kakati nga mmwe bwe muli kooti y'abantu mujje mumbuulire oba ddala kituufu ekikolwa Ssenga kye yakoze ku mulambo gwa Kadaama Loola eyafiira e Dubai kyabadde kituufu. Mumbuulire mazima ddala. Kakati muwulirize bulungi nnyo. Kadaama Loola eyafiira e Dubai olunaku olw'ejjo omulambo gwe gwali receivingddwa abafamire yo nga bw'olaba awo mu katambi. Mu bantu abazze okubeerawo ng'omulambo gwa Loola ono gutuuka kwabaddeko bbaawe gwe yaleka e Uganda era nga yamulekera abaana babiri n'abaana nabo bajjiddeko okurisivinga omulambo gwa maama waabwe. Wabula mu bantu ab'ekika Ssenga ye yabadde representative omukulu mu kurisivinga omulambo gw'omwana ono Kadaama Loola. Naye empisa Ssenga ze yayolesezza zaleese akabuuza mu bantu. Empisa Ssenga ze yayolesezza zaleese akabuuza mu bantu. Bba wa Loola yabadde ateesa ng'agamba nti engeri mukyala wange gye yafiira e Dubai naye nga yafa tulina amaka. N'asaba Ssenga n'amugamba nti Ssenga mbadde nkusaba engeri mukyala wange gye yafa nga tulina amaka tulina n'abaana ayina n'emikwano gyeyo tubadde tusaba omulambo gwe guyitekokko mu maka ge abantu bamukungubagireko n'abaana be bamukungubagireko ekimala. Ssenga yabagambye nedda ekyo tekijja kusoboka. Omwana ono talina gy'agenda kulaga. Olumujja ku kisaawe Entebbe straight tugenda kumutwalirawo ku kijja gye bagenda okumuziika. Ssenga wa Loola yagaanye Loola okumutwalako mu maka ge abaana be bamukungubagireko ne bbaawe amukungubagireko. Bwe balemeddeko ennyo bba wa Loola n'alemerako ng'agamba abaana be balina okukungubagira ku maama waabwe. Nange bbaawe nina okumukungubagirako. Ssenga yagambye bwe mugeza ne mumutwala lwa mpaka ŋŋenda kumuzaalukuka mugenda kunoonya gye mumuziika. Muwuliriza. Ssenga yagambye kasita bageza ne bakwata Loola ne bamutwala lwa mpaka mbu bamutwale mu maka ge bamukungubagireko mu maka ga Loola ge yafa azimbye ne bbaawe. Ssenga agenda kumuzaalukuka tagenda kumukkiriza kumuziika ku bijja bya kika. Kakati mumbuulire Ssenga ekikolwa kye yasazeewo mu butuufu kyabadde kituufu? Abantu abasinga obungi bw'obedda bagamba mu vidiyo zino mu comment section eyo ti Ssenga ono ayinza okuba nga waliwo ensonga enneekusifu gy'amanyi ng'ensonga zino azibikabikako mangu Loola bamuziikeziike mangu. Kakati mumpe endowooza yammwe mu comment section awo kansooke kutuuseeko akavuyo kano akabadde ku kisaawe nga ba receiving Loola. Weewulireko vidiyo gimpereka like vidiyo yiyo. Agambye amuzaalukuse maama ateeka ekigambo oyogedde kinene tewaligambye nti omuzaalukuse kinene maama ozaalukuse omwana nga mufu navuga ggaali okubeerawo gwe nubona njasamya ensi yonna era bijja kuggwa oyogedde kibi maama ekigambo oyogedde kibi mbu oyozaalukuse omwana.
obadde kinaawe saba oli abadde mukazi wo two kids temutugamba bya kisiru mwebyo lwaki towuliriza omwana ogenda mukolera ki okumala ebyamirembe byebiki This is too much. This is too much. What is going on? Ashakama sibitegera. Kizibu kye kiri mugamba tuno. Omwana agendeke ewuwe. Kizibu kye agenda mulago. Agano genda ke uwe sister. Alina n'abaana sweetie. Lora alina n'abaana bannayi mumuyiseewo obuyisi n'ewuwe bannange. Nedda. Sweet amawulire gennina mabi, amawulire mabi. Senga wa Laura aganye maiti ya Laura okutuukirako ewuwe. Jukira Laura abadde mufumbo nga alina abaana era abaana be bambi batudde mu mmotoka yange bambi baabo. Abadde alina abaana babiri era n'okukima famire ye nagijja wuwe. Nembaleeta ku kisaawe nembazaayo gy'abadde asinziira ne bbaawe. Famire eganye era sengaawe nga yaganye. Tuvuze twetoolodde kuva ssaawa 5 zino ziri ssaawa 9 twakafuna maiti tuze wano ku poliisi nga twagala kukkaanya nabo naye omukazi aganye agambye Laura bamuvuge straight mpaka gye bagenda omuziika. Jjukira eri Laura gy'abadde abeera ayinayo bakyalibe abadde ne bakyalibe abadde n'abantu be kitegeera tenti ziri eri babadde already bamaze okuma olumbe naye baganye bannaye senga ye mukambwe muzibu tukyali wano ku poliisi mukambwe muzibu naye bambi yalirese omwana netumutwala at least nabeerako ne bamulabako mwana ne bamulabako. Maiti erimu eyo ambulance munnange maama ali wali ku poliisi munda. Bannange kino kika kyo kika. Kakati ensonga bwezityo bwe ziri mu butuufu senga wa Lola nedda yayolesezza obusungu n'obukambwe bungi nnyo ku mulambo gw'omwana ono.
yayolesezza obusungu n'obukambwe bungi nnyo ku mulambo gw'omwana ono. Ekisookera ddala Lola abadde Dubai ng'ayina abaana, ekyo mukimanyi. Abadde Dubai ng'ayina omusajja bbaawe gwe yaleka, era yagenda okuva e Uganda nga baazimba amaka ne bbaawe. Omuntu bw'aba afudde kikolwa bukyamu ki obulimu okumutwalako mu maka ge yafa azimbye ne bbaawe okumukungubagirako. Abaana be bamukungubagireko, bbaawe amukungubagireko, mikwano gye bamukungubagireko. Wamma mukirabamu obukyamu bwonna bwonna. Mazima ddala mumbuulire, senga ono yakombye kwerima n'agamba tagenda kukkiriza Lola kumutwalako mu maka ge ate ng'ali siriyasi. N'abagamba singa balemerako ne bakwata Lola ne bamutwala ewuwe eyo mu maka ge ewa bbaawe, agenda kumuzaalukuka nga nno azaalukuka mulambo, omwana yeefiira, ayina abaana, ayina omusajja gw'alese. Naye nga tayagala sebo bamutwaleko mu maka ge, mikwano gya Lola gimulabeko, baawe amukungubagireko ekimala, abaana be bakungubagire ku nnyaabwe. Ebyo byonna senga yabigaanye. Kati abantu b'ebidda bayebuuza, senga ono kiki kyafa? Senga kiki kyafa mazima ddala okugaana Lola okumutwalako mu maka ge? Kiki kyafa? Ne batandika n'okumujutekako ebintu mbu enfa ya Lola eyinza okuba ng'erimu omukono gw'abantu nga bano. Ebyo obedda biri buli omu omanyi reaction ya senga, buli omu yagyogeddeko bubwe, kubanga kino kyabadde kwegamba kyasusse. Okumanya olutalo lwabadde lw'amaanyi. Babadde balina okukwata omulambo gwa Lola guno bagutwale straight mpaka gye bagenda okumusookeza, basooke bamukumira olumbe. Kati nga mu maka ge kyekyandibadde kikulu ekisookerwako okukola, kubanga Lola afudde ayina abaana, afudde ayina omwami, bandibadde bamutwalako mu maka ge ne bamukungubagira, then bwemumaliriza ne balyoka bamutwala gye bagenda okumuziika. Ebyo senga yabigaanye. Kati poliisi yalabye bano basusse okwerumaŋŋana ne bajjako omulambo ogwa Lola Kadaama. Poliisi neegubajjako ne bagamba bwe munaba mumaliriza okwetereeza mujja kugunona, naye katugutwale mu mokyale e Mulago. Era Kadaama ono Lola ne bamutwala mu mokyale e Mulago. Ate eyo nayo balina okusasula okumuggyayo. So embeera yo yabadde nzibu ddala nga bw'okiwulira, yabadde nzibu ddala. My friend, ebintu bya Katonda bizibu, ebintu bya Katonda bizibu nnyo nga bw'okiwulira. Sijja kukulimba nze senga ekikolwa kye wakoze kyabadde kikola si kirungi. Omwana omuleka bbaawe n'amukungubagira, oba oliawo nga senga ono yabadde alanga musajja ono kuba nti teyawasa Lola mu butongole, nga kyekyo lwaki yamuganya okungubagira mukyala we. Naye ate alina abaana baazimba amaka. Lola abadde atambuza obulamu bwe awatali senga. Senga ekyamuleseza nti ye mukulu mu kika. Naye abantu bano senga yeefuze omulambo ne batandika n'okumulowolereza ebintu ebikyamu. Mbw'oba osanga mu nfa ya Lola alina kyagimanyiiko, byabadde ebigambo by'abantu na mu ndowooza z'abantu mu komenti. So byebyo biri ku sayidi eyo CEO Michael Uganda YouTube channel kwoli. Mwebale kuba nti ate mugoberera, mwebale kuba nti ate musubscribinga, mwebale kuba nti ate mwekumira ku mukutu. Tugenda kuweza ba subscribers emitwalo 4. Banange mwebale nnyo, mwebalire ddala, mwebale nnyo, mwebalire, temujjanga okwo. Nange nkyagenda maaso n'okuba nti mbaleetera ebyokya, okitegeera mbaleetera ebyokya. So mugende maaso n'okuba nti mweyongera okwekumira ku mukutu. Mukama Katonda bankuumire, mbeere bulungi, mweraba.